Musoda awanya ki twafunye omusumba omulimba King Saha ensonga munange eya pastor ow'obulimba agikwasiza maanyi wuuno akakasiza ate nga n'omukulu Bobi Wine munange alina kyagamba ate nga munange esaidi eri munange Bebe Cool munange avuddemu wali omwasi waliwo munange obubaka ate bwaweereza biibino wali ate ne Daddy Andre munange agamba atya biibino muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati wano Yugi era nga mba ntandikiddewo ngenda kubeera nga nkutandisa munange ate wali ne information ey'omuyimbi King Saha bannange ensonga munange ate wali naye nga sinaba kubeera nga nkutandisa ku nsonga eyo eya King Saha kansooke nkubulye munange wali post etwedize ennyo ey'omukulu Bobi Wine muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga agitaddeyo wali n'agamba nti no Exodus essuula munange ate ye 14 olunyiriri era olw'14 wali the Lord will fight for you and you shall hold your peace munange ntino mukama ajja kubalwanirira musirike busirisi muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi post eno etwedize nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo ey'omukulu ate wali omukulu Bobi Wine ku post eno munange ate gy'abadde akoze wali ku mukutu gwe ogwa Facebook etwedize ennyo okamala kakati saidi nga nvuddeyo ngenda kubeera nga nkuwa munange obubaka bw'omuyimbi King Saha ate mu maaso awo nkuwe munange ate wali ebigenda mu maaso wakati w'omukulu Bebe Cool kosa ne Daddy Andre kakati bwetuli munange ate bwetuli wano omuyimbi munange ensonga ya pastor munange w'obulimba yino munange agikwasiza ate amaanyi wano ayina kyagamba mu freestyle munange wano ate gy'abadde ataddeyo wali etwediza ennyo okukamalako obumazi bwekiti esigala bakyali bange twafunye ekizibu yesite tulina nabbi agamba abantu bwecupa ya soda ye y'emitwalo 10 oba 5 esobola okuwonya omuntu obulwadde obumulumidde ebbanga ng'oluusi n'eddagala lyamubula oba ng'oluusi obuseete bwe bwamubula obukola ki obumutwala okufuna obujjanjabi kale n'otunuulira omuntu abuza abantu ba Mukama ng'anoonya bibye nga tafudde nayo nze abantu bange mbakuutira ye nabbi wa bulimba asobodde okumpuliriza toddayo kubanga kulasiti mwenna abantu abagunjuleko mukimanyi omuntu walwala agenda mu ddwaliro ne bamukebera abasawo ne bamugamba eddagala lyabakozesa bakusabirawo wejjanjaba naye ate tebakusabira nga bakuwala eddagala oyo soda tajjanjabe abula omala okumera eddagala sokka nywera ku mazzi naye kasigale ku normal price yadde kali wa musumba kasigale ku bbeeyi yako entuufu alema abantu bakunjakunja nnyo naye nga bwekyo munange ate bwekitambudde munange naye nga akatambi kano katwedize nnyo wali ku mikutu egy'enjawulo ak'omuyimbi King Saha ako nga bw'okalabye kakati munange ngenda kubeera nga nvaawo awo katono nnyo ate nkuzeeko ku wano munange obubaka obuli mu kutwedinga ennyo obw'omukulu munange Bebe Cool si musanyufu nakamu munange naye nga kigambibwa era nga bw'olaba munange post eyo gy'ataddeyo wali ategese press conference ey'amaanyi era nga post eno ebadde egamba wali nti no akooye ejjoogo nti enough is enough munange era press conference wali nga agitegese ku Monday kakati abantu obwedda beebuuza bagamba omukulu Bebe Cool kiki kigenda maaso kiki ekibaddewo naye nga munange ngezezaako munange okunoonyereza nga bwe nti munange ate bwe nguulidde ku bubaka bwa Daddy Andre era nga kigambibwa mbu Bebe Cool buno yandibanga wano munange ate bwe yasinzidde okugamba nti no akooye ejjoogo abayimbi baavu bamusigale nga mukola ennyimba bro naffe tukyaliwo tukyakolera abantu ennyimba okitegera ojja kugenda olowooza empuno nze akukyogenda kaana nange nenze ndi producer nze akukolera ennyimba nze abawandiikira ennyimba nze abawa advise bro ndi wampisa nnyo ate ndi corporate ndi diplomat I have wisdom I have knowledge I have information bro neyagala nnyo
ndowooza osobola okundaba ndyoke ndi international ebyaddala nga si byakwesiba ku bantu. I've made artists you've never made any artist. Yeah? Kabeere Bebe Cool naye akimanyi. I've made artist nti naye waliyo time yaliwo nga bamukuba obucupa ne mukola albamu yaliwo wasibuka wa neemuzza. So they have to respect me as well. Namula gamba go to hell. Bebe Cool, if you're in hell I won't come there. Let's respect each other. You wagamba we should respect each other. Dala Bebe nze musajja gwempita taata wange. Ngamba oti amuna I go to hell. Do you know what a hell is? Every day you wake up on hell. Bakubire simu, you say hello, hello, hello. You know nothing about these words. Do you know any dimensions of words? Do you know any frequency of words that you're speaking about? Munanga ate ngera kigambibwa mbu wateko kubanga labika ndowooza Bebe Cool wano bwe yanyiigidde muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi naye nga mbu bwe kityo munnanga ate bwe kitambudde olunaku olwaleero ngenda kubeera nga nkomawo ate nkuwe update endala make sure nti no osubscribinga wobeera nga tonnaba bwe kiti.